Nkwanirizaako nate omulundi omulala gwe muganda ng'agenda maaso n'okuba ng'ogoberera Akatabo Zinunula Omunaku. Tutunuulira essula yaffe ey'ekkumi era nga twalaba wali wonna wonna emabegako Mikolo ne munne nga basisinkanye empologoma we baagenda okuwerekera omuwala omu okuva ew'omwami ono eyabalonda amanyiddwa nga Kirimuttu. Era essula yaffe eno ey'ekkumi egamba nti empologoma n'ekitiibwa kyayo. Twaleka nga bwe baatuuka ku kyalo kiri okwali kubeera empologoma ennyingi, empologoma yabaguza n'eyingira mu nnyumba bo nga bali waggulu ku kibanyi, wabula omukyala mukannyinimu eyasigala wansi n'akaana akato ye teyasobola kuwalampa. Empologoma n'eri obukoko obwawerako nga bali ku kibanyi, wadde nga Mikolo yagezaako okukka wansi aggyeyo omukyala ono, wabula baali kumpi kumuggyayo, empologoma n'ewaguza n'eyingira n'addayo waggulu. Era nga nnyinimu yabategeeza nti bageze ne bakuba enduulu, empologoma ejja kukomawo nabe bali. Kikulaga nti nnyinimu ate yali mutiitiizina nnyo n'okusinga abaana bano. Era empologoma yamala okulya omukyala oyo n'omwana, abatuuze ne bajja ng'obudde bukya, ne bagana Mikolo ne munne okugoberera empologoma gye yali egenze, wabula bo olw'evubuka ne bagiwondera. Twakoma nga bagisisinkanye era nga bagasimbaganye ne we yali ewummulidde. Tugenda kuddako emabega katini nnyo tusobole okuyunga essula yaffe ey'ekkumi egamba nti empologoma n'ekitiibwa kyayo. Mba mutuukako nti nga ndaba ayimirira, kye nakuba amaaso nga ndaba empologoma egatuyegese eti gombi egavulumula bulala. Singa ettaka lyali limirwa omuntu lyandimmize. Bwe yagolokoka wansi n'etenga omukira ng'eringa etusaba tugyamuke, oba etubuuze ensonga etwetatankiriza okusala mu tulo twayo n'ekigitunaayiriza mu mbuga yaayo. N'etenga nnyo omukira n'egiginaza essiisi n'eryoka erya mu ttama. Konze wano wafiira muloge nga ntyagira. Yalaba mbeteggera n'egamba nti togenda ne ŋŋenda. Tuli bukwata bwa malusu na ddookooli. Ekibowabowa nakyo kigambye nti kannyambe munnange bwetufuuwa. Kinjodde amagulu gombi okugenda okutemya n'okuzibula, vaawo naawe nga ndi ku ttaka. Nti tibanyeeko okwetakkuluza nga nfuuyirira ndiga mulere. Ensolo bwe yantuukako n'eddira ekibatu kyayo n'ekinsimbira ddala ku luba. Oba kyali kya ddyo oba kya kkono nange saamanya. Awo n'emagaamaga erabe omukambwe ennamige agiwuunako bagende nayo oluwunguko. Yali ekyakaga n'erengera Mikolo ng'agirumba n'omuggo omugolole. Nze kwe kumbuukako n'erumba ye. Mikolo teyali mubi, n'agiviira mu mulungi n'agugibikka. N'agyasanguza ogwokubiri, n'agissaako ogwokusatu, okutemya ekikkowe nga Mikolo aviira wansi. Olwo nange wansi nsituseewo ngirumbye. Egenda okwezimuukiriza nga njigubabise. Ye nno kukuba ku ki olwazi obwazi. Yagamba nti olimbye guno gunsonsomodde buggwa, tonzizaako gwakubiri. Ennumbye bwe ŋŋenda okugalula nti omuggo n'enseerera ekigo kya bugazi kyengudde n'enkoona enywedde. Ndyokanga n'engwa. Ekigo ekyo kye kyamponya, kubanga empologoma bwe yalaba nga ludda omuggo n'ebuuka ejja enkwate mu kifuba. Mu kiseera ekyo kyennyini wengwira nga nayo era alidde enkwate, yasanga bbanga. Kwe kuyitawo ne yeerindiggula eri. Naye eva kunkwata, amaanyi ago ge yali ereese, ekigo kye yandinkubye kyokka ndowooza kyandimmaze okunzita. Mba nnyimuka nga n'Emikolo atuuse,
n'agikaakamu omugobante. Ensolo teyamuganya kugizizaako gwakubiri nga bali nayo. Ne bawera ennemba, baba bazuuzumba n'enjirumba. Yalaba nga ludda omuggo n'ebuuka ku mikolo ejje engweko embetente. Kazzi olwo yeesimira ntaana yaayo. Eba ekyali mu bbanga ne neesendako katono nti n'empita n'ag'omu buto ne ngiseseggula omuggo gumu guti mu mabiriizi aga kkono. Naye nnyini aga kkono n'ennyini nga sinza agikuba. Gye nnali teyaddayo, wabula yaddayo kyennyumannyuma n'esooka omukira mu ttaka. Ekyakomererayo kwe kubutamira. Yayiriitiramu akaseera katono n'egoberera bajjajja baayo gye badda. Olwo nange nno ne ngweri nga n'omukono gunsobose. Mikolo kwe kujja mu nnambiro n'alwawo nga neekebejja ng'alowooza nti entaagudde. Okutuusa lwe namutegeeza nga ndi bulungi, emmeeme yali emwewanise n'eryoka emudda mu nteeko. Abantu bwe baawulira akavubuŋŋano n'akavvuunkano tebakyabiwulira, ne bajja mpolampola nga baleebeza. Si kulwa nga nabo bagigwako mu buswandi bwayo ne batugoberera. Anti baalowooleza ddala ng'etumizizza omukka omusu. Bagenda okulaba nga tuli awo tutudde kumpi n'omutulumbi gw'empologoma tuwejjawejja. Awo nga bonna balyoka basembera nga batuyozaayoza nnyo era nga basinga kwebaza nze, so nga nze nalabira ddala nti singa teyali mikolo obulamu bwandyawukanye n'omubiri gwange era nandigajambuddwa empologoma eyo. Twali tetunnaddayoka, omusajja omu yalaba omukira gw'empologoma enfu gukakanyadde n'ayagala naye aleme kuvaawo nga talina kyabuzira na kimu ky'akoze. Kyeyava akuba omuggo mbuguke. Wanno gwamugaana. Ye kwe kukungiriza nti wo empologoma ng'ekula okugikubako omuggo so obanga akubye ku jjinja. Awo abantu bonna enseko, mbu eddiba baalitwalira kabaka, n'ennyama y'empologoma tewaasigala kafi. Buli yafulumanga eri nti bansalireko ekifi kya ddagala ly'abaana bange. Naye saddayo kubuuza ndwadde ennyama ya mpologoma lyewonya. Ku lunaku olwokuna ne tulaga nannyinimu ng'enkeera bwe twali tujja okuwaza ku lugendo lwaffe. Era naye n'atukkiriza. Kyokka ng'ekikangabwa kinene nnyo wonna anti nga buli lunaku owulira nti egiini empologoma zaaliddeyo omuntu oba nti gundi yagiwonedde watono. Ab'omu maka go bwe baatubuuza oba nga tuli bakukeerako batusiibulire ddala ne tubategeeza nga bwe tujja okugenda ng'akasana kakazizza. Naye ekiro ekyo akabenje ke siryerabira ne katugwako gye twasulizibwa. Olwamala okulya ne tugenda tukigalangatanya mu ngalo. Tuba twakassa oluba wansi nga n'amatu tegannaggweera wansi. Empologoma n'ewagula ennyumba n'ebuuka mikolo eyali ku mugguukiriro n'ekwata omulenzi omuddu eyasulanga mu ddumbiizi wakati. Yakabamu omulundi gumu teyaddamu. Ebyaddirira bisaana kulowoozebwa okusinga okwogerwa. Ng'emaze okumutta n'etandika okumukavvula. Nze ne neekulula mpola ne neezinga ng'eggongolo mu bisegguusi ebuziizi. Mu kugujubana kwayo n'okwekuteera nga bw'egira n'ensemberera ddala kumpi ne we nnali. Era nga bw'eseesa amagumba ndowooleza ddala nti bw'eneekyuka emirundi ebiri ng'eri ku nze.
bwe yamala okweggweera n'egalamira omukkuto gukke oba yanteekako mukiira gwayo oba kugulu oba gumba lya mufu saamanya era sirimanya kyokka bwe nawulira ekintu ekizitozito ekingwako ate nga tekinsekukako ne ndowooza ddala nti empologoma enkutte oba entaddeko ekitundu ekimu ku ky'omubiri gwayo. Nawulira nga eyira gye yeebase naye nga nze siyinza kwenyeenya nti si kulwa ng'empulira. Bwe waayita akaseera okutegeera ne kunzigwamu era bino ebyaddirira byantegeezebwa mikolo luvannyuma ddala. Ye mikolo bwe yalabanga empologoma omwoyo egumalidde ku kyokulya kyayo n'agenda nga yeekwetula mpola okutuusa bwe yatuuka ku luggi n'aluwenjula mpola ekyomukisa teriweekaaka n'afuluma n'agenda ategeeza nnyinimu eyali asula mu nju endala. Naye olw'okubanga yali nkoboli ya musajja n'asitukiramu n'agenda akubakuba kuba omuliraano ne bajja batalaaga ennyumba yonna. Abamu ne bawa ekirowoozo nti tuzibikire ekituli akayumba tukateeke omuliro empologoma ejjiiremu. Ko mikolo nti nedda tusaana tukole ekirala naye si kwokya nnyumba. Kale bwe munaabaamu akyali omulamu naye tumwokeremu beppo tugikange eveemu edduke. Ko bo nti gweoyagala kutussa nsolo. Abalala ng'olwo batandise n'okwesulubabba ennyumba. Mikolo yalaba beebalankanya bwe batyo n'abagamba nti obanga bo batya ye ajja kuyingira oba naye emutte. Kino bwe yakirowooleza mu mwoyo ng'alowooza nti abo oba enzise esaana naye emutte. Ne nannyinimu nasse okwo nti tujja kuyingira fembi. Abantu bwe baalaba nga bombi bamaliridde okukola kye baali bagamba ensonyi kwe kubakwata ne beekakaba. Awo ne baleeta ebitimba ne bataayiza omulyango gwonna awatali kulekawo na mpungu. Wali we yayita ku lusonda ne bassaawo omusajja omu. Mikolo gw'ataamanya linnya n'ayimirira ku lusonda olwo emabega w'ekitimba n'omumuli. Abasajja abalala ne bayimirira ebbali ew'ekitimba naye nga bayimirira nsobaasobanye baleme kufimitigana. Awo abantu bonna okuggyako abo abaali mu kitimba ne batandika okuwoggana. Empologoma bwe yawulira nga luli ng'olwali ku njovu ekavumba n'egolokoka n'eyanamu. Olwo abantu bonna ne beesasa. Munnange nno mbunga wabadde ekibinja wasigadde babale ate nno ng'embiro za kitengavumira anti nga ne mu lusuku nayo batyayo. Yo bwe yalaba agimulisa n'emulumba buteesagga naye baba tennamutuuka ne bagiyiira amafumu ge wali olabye n'eyimiriramu n'eboggolamu okugwa wali nga nkalu yajjo. Bwe baayingira ne balaba nga nkyalimu obulamu era nga bamaze okwekkaanya nga sirina kabi kantuuseeko ne banzija mu nju eyo ne bantwala mu ndala. Namalira ddala ennaku nga ndi mulwadde mbu oluusi nalogootananga nti empologoma yiina endya oba nti mpa omuggo ngikube. Ate oluusi bwe nawawamukanga mu tulo nga nkuba enduulu nti yiina entwala kazzi nga mbadde ngiroota. Mu nnaku 10 nga muguddemu n'ez'ensobi kasookedde nzisuuka omanyi twalwawo nga tulindirira abasuubuzi abaali balaga ewaffe nga bava ku nsi ya kabaka Ssennikinniki Gadimba eyayitibwanga Bijweteko. Abasuubuzi ne batuuka ne tusitula okulaga ewaffe kubanga twatya okuddayo ffekka. Kye twava tubeesibako ne tugenda nabo.
Ssekawuka kaali kakulumye era ne nnali nkirabye. Olwo ze zaatukiikirira ddala. Nga bwe bisinga eŋŋoma okulawa, twasanga abeeka byabagobako dda nga bwe twatta empologoma era ng'olukongolo basinze kulussa ku nze ng'eyagitta nzekka. Ate n'emikolo yabanga anyumya, omanyi nga mwogezi mulungi, nga ye ebigambo byonna abyesuulira ddala nga ye ataabiriimu. Buli we twayitanga nga batusongamu ennwe oba okutuyisaamu emimwa, oluusi ng'olaba omuntu atemya ku munne n'ensonyi ne zikukwata. Abeeka baatukulisa nnyo olugendo ne batuyozaayoza okuwona empologoma, n'agalenzi agaatujooganga ne gatandika okututya. Bwe gaabanga gasaagasaaga nga gagereesa nti beeraawo nno ggwe nje nkukube ogwagundi gwe yakuba entalyamenvu, ng'enseko zitta. Omwami bwe bimugwa mu kutu n'atuyita tugende alabe obulenzi obwatta empologoma. Olwo njija okusooka okulaba ku mwami Pyati Sololo. Tukomye ku ssuula eno ey'ekkumi gye tukyagenda mu maaso nayo. Tulabye nga Mikolo ne munne bavuddeyo eri bassa empologoma 2 bakomyewo. Naye nga omanyi nti ebigambo bitambula okusinga ekintu ekirala kyonna, bagenda okudda ku kitundu gye babeera ewa mwami eyabalonda, ng'abantu bonna bakimanyi nti batta empologoma. Era nga buli bwe bayita babasongamu nti abo batta empologoma. Naye ebigambo ebyo byatuuka paka mu lubiri ew'omukulu. Kati tukomye ng'omukulu abayita omwami Pyati Sololo. We tujja okutandikira ekitundu kyaffe ekyokusatu ku ssuula yaffe ey'ekkumi emanyiddwa nga empologoma n'ekitiibwa kyayo. Nze Kabugo Peter, mweyongere okuba nga mulaba vidiyo zino n'okuwuliriza obutabo. Mubeere bulungi. Ssajja Kabaka awangaale.